Gwe n'omulabi wa channel yaffe Kampala News 88 enkubuuzaako n'enkwebaza emirimu gy'otuusako engalo. Gwe yasalawo okubanga eggulire olifunira ddala wano ku channel yaffe. Muganda wange nja kukwebaza nnyo ate n'enkujjukiza bw'oba osanze eggulire lino osubscribinge muganda wange wolaba akadde ka notification kakooneko kasobole okubanga buli lwetteekayo eggulire lino obeera nga otegerera ddala. Nja kujjukiza okomentinga awo kwoteeka n'okulayikinga n'okusharinga muganda wange eggulire lyaffe lino lyetuba tukulaze okubanga lisobola okutuukira ddala ku bantu bonna basobole okubanga balimanya. Gwe no muganda wange alaba eggulire lino kano kansooke nkagambe nabadde ntunuulira statistics nga bwe zitambula ku mukutu gwaffe n'entunula n'endaba nga bangi ku bantu aba viewinga amawulire gano ku channel yaffe eno eya Kampala News 88 nga basinga temusubscribinga. Baganda bange kino nja kubasaba obusabi gw'obanga otuuse ku ggulire lino sooka osubscribinga awo muganda wange kyekyokka kyenyinza okusaba naddala okuva gy'oli naye nga amawulire agatambula gali ku kaadi ya Nuupu kaadi ya Nuupu weyongedde okwavuza ababaka. Ojja kujjukira nti ebulayo omwaka gumu n'ekitundu kubanga tudda mu kalulu aka2026 naye ng'essaawa eno kaadi y'ekibiina ki National Unity Platform etandise okwavuza ababaka naddala abava mu bitundu bya Buganda. Embeera eyaliwo mu kulonda kwa 2021 ekibiina kya Nuupu mwe kyawangulira ebifo byali 55 ku bifo 57 kyokka bye baali 57 ku bye baali balina mu Parliament. Eno n'embeera eyongedde okubanga etiisa ababaka nti omuyaga ogwayuuza guyinza okuddamu okuyita. So bangi ku bo essaawa eno tebakyava ku kitebe ekimanyiddwa nga the National Unity Platform nga babeera beegayirira naddala abakulembera ekibiina kino okubanga baddizibwa kaadi ezo okubanga bakiikirira ebitundu byabwe. Ssaabawandiisi wa National Unity Platform Louis Lubongoya yakakasizza nga abamu ku babaka mu kiseera kino bamaze okusinkana pulezidenti w'ekibiina kino amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abeera nga waliwo akafuba ak'enjawulo kyokka nga ensonga ze babeera boogeddeko ensonga ezo ssaabawandiisi ono yatulaze nti tezimanyiddwa bulungi. Omu ku mubaka eyali nga ayawukanye n'ekibiina the National Unity Platform oluvannyuma lw'ensonga za Mathias Mpuuga okubanga zajjawo ne balaga obutali bumativu bwabwe eri ekibiina nga bo bakirumiriza engeri gye kyakwatamu ensonga zino nti teyali ya kisajja kikulu. Ono ye Charles Tebandeke omubaka okuva sayidi za wali e Kayunga. Tebandeke ojja kujjukira nti wiiki ewedde yalabiddwako mu ofiisi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali wamu n'omubaka wa Ntenjeru South amanyiddwa nga Patrick Nsanja. Tebandeke yavuddeyo n'ategeeza nga ekyamututte ku kitebe kya the National Unity Platform okubanga batabagana eyo yonna embeera eyaliwo era nga yategeezezza nti basobodde okubanga batabagana era buli omu n'abeera nga yasonyiye munne wabula mu kafuba ako yavuddeyo n'asaba omukulembeze w'ekibiina ki the National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga amuwa obwesigwa n'obuyinza okubanga bannakibiina abamu abayawukana ku mugendo oba abayawukana n'endowooza y'ekibiina okuli Bashir Kazibwe Mbazira onono nga mbaka wa Kawempe South, Jimmy Lwanga owa Njeru Municipality, Twa Kagabo owa Bukoto Central, Michael Kakembo onono wa Ntebe Municipality, Mathias Mpuuga Nyendo Mukungwe ne Abed Bwanika owa Kimanya akabonera okubanga ababuda sinakindi abaleete buli omu kwomu basobole okudda ku kibiina boogere n'abakulu ensonga zonna ezabaawula okubanga ensonga ezo ziggweerawo ddala. Naye nga Tebandeke okuddayo ku kibiina ekimanyiddwa nga
The National Unity Platform ono nno yamaze kulaba nga waliwo omwami amanyiddwa nga Joseph Ouma. Joseph Ouma ono nno nga yasuubirwa okuba nga yeesimba ku Tebandeke era ng'essaawa eno naye ali mu kusaba kkaadi emanyiddwa nga eya National Unity Platform. So Tebandeke yatiddemu n'agamba nti tomanya Joseph Ouma ayinza okumusiguukulula wali mu Parliament y'eggwanga Uganda. Omubaka omulala ye Joyce Baagala. Joyce Baagala ono ye mubaka omukyala owa Mityana naye okuva ekibiina kya Nuupu lwe kyafuna obutakkaanya n'empuuga taddangamu kulabikako ku kitebe. Wano abamu we baava okutegeeza nti yandiba nga yanyiigirako eyali mukama we. Ensonda ku kitebe zaalaze nti ku Lwokubiri nga April 3 2024 Baagala yalabikako ku kitebe ky'ekibiina naye yayagala okusisinkana Kyagulanyi kyokka ne bamutegeeza nti omukulu talina budde. Ojja kujjukira nti Baagala ono alina statement gye yafulumyawo oluvannyuma lw'ekibiina okuzzaako ebbali. Mathias Mpuuga yavaayo n'agamba essaawa eno ba foot soldiers katusooke tuzzeeko ensonga za Museveni ebbali tusooke tukwataganemu ne ba foot soldiers. Ekintu kino nno kyanyiiza ddala abatwala ekibiina the National Unity Platform naye nga Baagala wajjidde ku kitebe okuba nga anoonya abakulu okwogeramu naye. Kitegeezeddwa nti sipiika wa disitulikiti y'e Mityana omukyala amanyiddwa nga Catherine Naraiso Tusuubira yavaayo dda n'alaga nga bw'ayagala okukiikirira disitulikiti eno mu kalulu ka 2026 ku kkaadi ya Nuupu. So kino ne kiba nga omubaka amanyiddwa nga Joyce Baagala kimutadde ku kanyiga ddala n'asobola okuvaayo okudduka ku kibiina okulaba nga kisobola okuba nga kimuddiza kkaadi. Muwanga Kivumbi ono ye mubaka akiikirira Butambala alina lwe yataakaka n'alowoozesa abantu nti osanga yali takyalinnya mu kimu, yali takyali n'abakulembeze beekavule ku mukolo. Ojja kujjukira nti Muwanga Kivumbi muwala we yabadde akyala omukulembeze wa the National Unity Platform yayiseeko mu maka ge n'amubuuzaako n'alaga nti ye talina buzibu na mubaka ono amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi n'ategeeza nti n'ensonga ezabaawula wakati we ne Mathias Mpuuga ono Muwanga Kivumbi yali tazimanyiiko ddala era n'ategeeza abawagizi ba the National Unity Platform obuteetikka Muwanga Kivumbi olw'ensonga nti ebibadde bigenda mu maaso wakati wa Mpuuga omubaka ono abadde tabimanyiiko. Nja kukusembezaayo omubaka amanyiddwa nga Betty Nambooze Bakireke. Omubaka ono Nambooze akiikirira Mukono Municipality. Ennaku zino alabika nga atambula bulungi n'ekibiina n'okusinga we gwali mu budde oba emabega awo. Kino abatunuulizi bakiteeka ku pressure. Nambooze ono emuteereddwako munnamateeka wa the National Unity Platform amanyiddwa nga George Musisi ayagala ekifo kino. Ojja kujjukira nti George Musisi ono nno yawolereza abantu bonna abasinga abaawambibwa, abasinga abateebwako emisango naddala nga bawagizi ba the National Unity Platform. Yavaayo n'alaga bwetaavu bwe obw'okukiikirira Mukono Municipality. So omubaka Nambooze Bakireke naye ennaku zino takyava ku kitebe ng'alaga nga bwe yeetaaga ekibiina ng'era alaga nga ensonga bwe zandyetaaze okugonjoolwa ekisajja kikulu. Gwe wena muganda wange nja kujjukiza nti okusubscribinga, okulikinga, okusharinga n'okukomentinga. Kankwagaliza olunaku olulungi. Tujja kuba nga twongera okusinkana n'okuba nga tunoonya amawulire amalala okuba nga tugabatuusizaako ddala wano.